Lwaleero tulina ensonga nga ssatu ezigenda okuba nga twetoololerako. Sookera ddala ensonga y'omwana muwala Vivian gwe twalina wano last week ng'atubuulira ng'atunnyonnyola ku ngeri gy'ava wa Brian White ng'atunnyonnyola embeera gy'alimu ng'atubuulira ne mwana munne gwe baali naye wa Brian White nga bali mu buwambe bakozesebwa bakakibwa omukwano tebakkirizibwa kufuluma Brian White abakuba. So ensonga ezo omwana oyo yazinnyonnyola era nigenda kuzikuddamu nziku engeri gye yazinnyonnyolamu. Then ne mama wa Vivian naye yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera. Mama wa Vivian oyo tali mu Uganda alina naye bye yatunnyonnyodde mu mbeera bw'ekyo taata wa Vivian naye n'abaako ne byayogera. So waliwo olutalo agambibwa okubeera taata wa Vivian. Waliwo olutalo olugenda maaso wakati wa taata wa Vivian ne mama wa Vivian. Okitegera kati olutalo lulinga oluvudde wa Brian White kati ate luzze ku maama nani ne taata luzze mu famire. Okitegera so mu mbeera bw'ekyo omwana ono yasooka n'atunnyonnyola engeri ki gye yava wa Brian White. Owa Brian White in fact tugwe mulungi ogusoose kuba twatoloka butolozi yatuwa ssente tugende mu saaluuni atuwereddeko abasirikale atuwereddeko ne driver. Kati ffe naffe mu lukujukuju ne tugamba tugenda kutoloka kuba nga twali tukooye nga bitutuuse ne tutolokera mu saaluuni ne tubula akuyise kubula ne tubula ku musirikale ne tutoloka ne tugenda ntifuna somewhere we twali ne tubeera eyo ne tusirika. Era n'omulundi omulala twakatoloka infact yatunoonya n'atunoonya paka we yatuteekako CMI. Ku CMI yatuteekako nti tuli baterrorist. Bali bajjanga banoonya baterrorist ekitegeera. Kati we baatufuna ne tubanyonnyola story yaffe baatusira ku CMI ennaku nnya. Baatusiba nga bamanyi tuli baterrorist ate we yajjawo ekya terrorist n'agamba mbwaba abawala babba laptops zange bbiri eza foundation naye nga mutuufu mu kuvaayo n'engoye zaffe twazimulekera. Ekitegeera n'ogamba kaŋŋende wakiri ekijja kijje kaŋŋende ekitegeera n'ogamba engoye sente banoonyanoonya ne bagula engoye ezo ngoye just byakunsi kaŋŋende ntaasa obulamu bwange. Era twasaba CMI Brian yali alina CCTV camera ewaka ne tugamba wakiri bagende abawe footage oyo. Ne tubasaba bagende Brian yagamba mbu ye laptops zaabuze period bagamba bagenda olaba ng'ebintu byayogera tebikwatagana kusooka ne batuwumuza ne bawumuza omusango gwaffe ebbali. Era ne tugenda ekabalagala ne batuwa bondi kitegeera ne tufuna bondi kubanga ebintu byeyali aloopa ku CMI obuzito bwa CMI bye birina okukola. Omuwala bw'atyo n'annyonnyola era yatunnyonnyola ndooza muwulidde nga annyonnyola engeri gye baali bakijjanyizibwamu Brian White. Era bw'atyo n'agamba nti ate munne ennandawula alina engeri gye yaddayo baddukayo ate ono n'akola ki n'addayo. Kati okutya kuddayo era kwe kufunirayo ebyo byonna ebizibu kumba oli yali ku pulaniziza endala kumufuna amutunye okubeera naye olubuto kaalulaba ayinza oba olubuto oba yalufunidde kuba maze ebbanga kuba we yagenda mbadde simuwuliza kitegeera nanze nesalako kontakiti zonna ez'omwami oyo kitegeera nga sagala kunnoonya kumufuna era abadde akyannoonya nali nazeesalako kati simanyi kitegeera simanyi kiki kibadde kigenda mu maaso naye nga kyembadde nsinga osaba bambi batuyambe. Twagezaako okwekubira enduulu mu b'obuyinza naye nga buli wotuuka ku poliisi gy'otuukako tebakuyamba. Either baba tebamukubidde bakusindika genda walala genda wano bajja kuyambira wano kati netusa ekitala ne tuba ku poliisi ne tugamba katwekweke nga tetumanyi oba maybe sometime kijja kuvaawo omuntu yenna bannanga bambi anaavaayo okunyamba wendi sigenda kwesikanamu kuwa buzibu wendi era wendi nja kwogera mazima kuba ekitaawo eno twagala bwenkanya ndi mwana muto atafunye bwenkanya mpisiddwa bubi nnyo sirina kyennina ssaawa eno era omuntu yenna bannanga avaayo okunyamba ŋŋenda kuvaayo nkuwe mazima gokka era nja kuba neesiimye nnyo nja kuba neesiimye. Omwana bwati wannyonnyola mu sekendi oba mu ddakiika emu yokka bwe tugenda kuba tufuna maama w'omuwala ono ng'awalabula taata agamba okuba nti no yazaala omwana ono mutaata kati avudde yagala kuyamba Vivian. Maama yatabukidde taata
ng'agamba taata olwo omusajja ono ejinga yasooka n'avayo n'aba nti ayogera nze ndala Viviani biki nze ndala Viviani biki ajje yamulabirira maama olwawulira ebyo n'abanga akubye ejjinya mu nju maama ali Dubayi akapira yagenda bweru bambi ku kyeyo gyali eyo kati yaweerezza ebigambo tuli bulungi nti omwana yalibeera bulungi lwaki watusuulawo bw'oba okimanyi nti nalimu future nti ewaffe tuli bulungi nti omwana yalibeera bulungi lwaki watusuulawo era bagenda okikola ng'okimanyi nti omwana singa owanangira nga buli lukya bw'ogwe okyali muvubuka muto tonatuuka kuzaala tolina kufuna magi gazaala kusibako omwana twala omwana wa kitaawe genda walaba sigenda era nali ntambudde muyenze n'amasuba gula mata nagenda okukomawo ng'ogenze baafubutuka bwenti nzija omukazi n'aŋŋamba neyiba nti maama Vivi musenguse ne mutatubuulira ne mubuuza tetusenguse tulaziwa n'aŋŋamba taata Vivi atisse ebintu tuuka mu nnyumba ng'ennyumba eyaniriza nti ate muli bintu ng'oddusa ogenze kumubba n'ebifaananyi by'omwana wange byonna olina abaana 8 bewazaala ekufaako bababiri niwolyoka weyogeza mbu olina abaana 3 namwe abasajja mukweka abaana va ku mwana wange bw'oba oli mugezi ekyo nkikubuulira jiibo sikumanya saagala kumanya omukyala yayongeddeko n'agamba musajja gwe jiibo lwaki walinze siriiwo mbwagu n'olyoka ofubutukayo olinze nagenda bweru sikira ddala lwaki walinze ng'olaba siriiwo oyasama oyagala ensi ekulabe mbu wazaala omwana ogwani azaala Vivi ng'afaanana bwatyo bw'ozaala tobamanyi abaana bo bw'ozaala tobamanyi Vivi akufaananako ki kyenjagala ombuulire kiki kyakufaananako mwesonyiwe oveeko mulabe bulabi saagala kuswaza mwana wange saagala kumuswaza mbuuli taata we wayo oza taata we tamumanyi gye namutwala ewaabwe oza ompita musiru nali neetunda wanzanga kusuuti nga neetunda mpita musiru nti nsimanyi mwana gye namuzaala oli mulalu totamukumanyira erinnya lyange ku social media ebifaananyi byange ku social media mbwagwe abakazi 8 bewaakawasa nze ng'oteekayo nze mulungi ennyo bw'oba okimanyi nti nalimu future nti ewaffe tuli bulungi nti omwana yalibeera bulungi lwaki watusuulawo era bagenda okikola ng'okimanyi nti omwana singa owanangira nga buli lukya twala omwana wa kitaawe genda walaba sigenda era nali ntambudde muyenze n'amasuba gula mata g'amwana nga n'ensenga wange wansawo mulwadde amaaso maama wa Miriya n'engenda omulabako bwe nagenda omulabako nagenda okukomawo ng'ogenze banfubutuka bwenti nzija omukazi n'aŋŋamba neyiba nti maama Vivi musenguse ne mutatubuulira ne mubuuza tetusenguse tulaziwa weetuli n'aŋŋamba taata Vivi atisse ebintu nemubuuza atya omukazi n'ankwata ku mukono okutuuka mu nnyumba ng'ennyumba enyaniriza nti omukazi yayongeddeko nyumba yamwaniriza yayongeddeko n'agamba kasajja gwe oli mubbi wabba ebifaananyi by'omwana wange ye lwaki onneesibako wali onyanjuddeko wali ongendeko ndi weewammwe ku kyalo kyammwe ye wammwe baali bamawonde kawunga nga ffe waffe ondese mu nnyumba etali nsasula emyezi 6 ondese ku seminti buli kimu okitutte nobba n'ebifaananyi by'omwana wange byonna buli kimu olumubbi wanziba buli kimu kyonna nga saakutwala ku poliisi kuwaabira nonziba buli kimu kyonna n'ogenda walaba siriiwo n'odduka emisinde nojja n'otiika ebintu byonna ogw'omuzeego olwoza sigumanyi olabye siriiwo n'okola ki n'ogamba kanzigeyo ebintu bino lwaki tewanniize n'enkomola lwaki tewabijjayo nga wendi n'okutwala ebintu okubijja mu nnyumba okudduka n'ebintu okutulekawo era walaba siriiwo wandabiriza musajja gw'oli mulogo oli kisiraani kyova olaba jjaki yakulangira ekigere ky'ekisiraani ojja kufa bwoti buli wempangisa n'embeera naawe buli wempangisa n'engoberera nojja n'oli obuwolu nojja n'oli obukombokombo bubeera ku sowaani yange embwaggwe ng'ojja omulondoola buli wamu tolina kyakulya mumpeereza abaana b'emmere ojja onkaabirira gyobeera nze mbazaala bwenakokkolera ekisa okwogera naawe nazza musango yokotera ogende ku social media oba nti vivi bwewaawe obadde tomulaba ku siteera waakulidde
balina amaka waggulu erikusteera waggulu balina amaka ezzana omwana oyo badde omulaba baletosa mutwala wamu oba nogera nomuggyako omusaayi nomanya nti omwana wo amala kula nomulaba nti tokyamuteekamu ssente nti wo wamuwerako ku school fees wamugulirako ku lugoye wamugulirako ku mmere kwasiibanga onnangira omwana mutwale wa kitaawe nze sinze muzaala nkyali muvubuka muto nakola ensobi okwagala nze saagala bakazi bakadde nakuyitako njagala enze yakukwana kati ate omwana wange omwagala ki omwana w'omukadde nvaako era wagamba nti ofunye ssente ogenze bulamu obupya wagenda mu bulamu obupya nensonyiwa nenkwesonyiwa gyemu naakola ebibye okitegeera kati ate lwaki onnoonya tonnoonya ndeka omwana wange mwesonyiwe muveeko beera n'ababu olaba abavu mbanoonya nali noonyezako ku baana bo nti nebabeera baganda b'omwana wange nti sikumanyi ndija kikati ova mu famire yange ani akumanyi wali onyanjudde wali nkubye embaga omukazi yayogedde ebigambo bingi nnyo yalangidde omusajja ono waba alina waali mutuufu osirikira n'owuliza n'ogamba yiri waki omukazi timosonyo nemuleka sali ikabyamazzi onjagaza ki nvaako ndeka omwana mbu bwemundabirako ku mwana oyo mumuŋŋambire ajje gwani wayo nekunya bakubuuza omukazi ali mu nsi ali simanyi yagenda bwerukukola mbwali buwalabu gowanterayo tiketi eyogenda ebuwalabu goliwo nga tomulangire mama w'abaana bomwali buwalabu nga togenda ku social media nti no yakusuulira abaana kati oli omwana omuwalabu wazaala gwe bakusuulira nomusanga ku mulyango kumakya nga weebasa omukazi nga amusudde ku mulyango nga tewagenda ku social media kulangirira abo ababo nga abakazi bo nga tobalangirira ku social media nodimukojjayo ebifaananyi by'omwana ng'ali bwere okumanya oli musiru obusiru buluma okusoma kuluma bukulu ojjayita ebifaananyi ng'omwana ali bwere nobiraga social media nesonyiwa ndaba bulabi ekitegera nkuweereza buli koodi buno butwale nabwo ku social media babuwulire sikumanyi sikulabanga nako wemba najja okufumbirwa ewo nenfuuka mukazi we nga nina omwana wange omwana tekitegeeza nti abawo ekyo kyenkubuulira nga kyama sifumbirwangako nembeera naawe nga siina mwana wange najja ewuwo okubeera naawe nga nina viivi nga muto bebi nojja n'okusuulawo mu mwaka gwa 2002 mu mwaka gwa 2002 Vivian yalina omwaka gumu ndowooza ng'agenda mwaka gumu n'ekitundu kati okuva mu mwaka gumu n'ekitundu mu 2002 kati bw'ojjayo bwino bw'otujjukira singa ogamba omwana yali yagenda mu nsi oba mu nsiiti nga tomuwuliza nga yazaawa ogamba kale n'omwana akubadde mu nnyindo n'omumwa ng'omulaba olinda akule asome amale buli kimu owulidde nti olumala okukula ng'akumya eri olyoka ogamba nti omwana wo wamuzaalawo akufaananawa wamutadde ku social media n'oleeta ekifaananyi kyo wena olinga omusudani akufaananawa kyenjagala ombugire saagala kuddamu kumanyira omanye abantu mulina emmugu musajja gwe olina emmugu ku mikwano gyo olina emmugu ku bakazi b'ozaalamu omukazi yagenda okwekolera ssente zimama w'abaana b'omwogerera bingi eneesonyiwa omwana wange nzimanyi gyenamuzaala omuzaala wali ezzala era ye mutanda Vivian ekyo si kyukyusaamu ekyo nkikubuuza nesenga we ye Sarah obutambi butwale butambuze saagala kumanyira ndekaamu kati lwojjukira nti mwana wombwa gwe bwezijja okufumbirawo nga nina omwana abawo kati bw'abanga yaliwo ng'omukakasa nti wo lwaki watusuula mu nju n'odduka ekiro walaba siriwo oyinza eggula amata g'amwana n'amasuba n'odduka n'okwata ebintu n'oleeta emmotoka n'odduka n'ogenda ngenda okukomawo nga toliiwo ennyumba sinsasula emyezi 6 sikola kyokka gwe wali okola ng'olina ssente n'odduka n'ogenda owulidde nentandika obulamu obupya nolikoyasama ku social media mbu nali nkolerawo simanyi kula bonita simanyi sikula bonita kugunjawo kumpi nesiteera nga bwe yali akola gwe wali wampoomirimu olyoka ogamba abo abantu bonna mu nali nkolerawo taata w'omwana amanyiddwa nga Jingo ajingo kati baba ekinyigunyankiraba wano naye ate jingo
mpaka kuba yenyugunya si ejjingo omanyi kitoleza nyugunya yazireetako wano kubanga twakulira wamu omanyi byakula ebyekikulu obimanyi okwegera kukula paka obeera naye okola bukozi naye obeera naye atambula agotambula naye olwokuba naawe nkuleka buleki mwene kunoonyerezeeko naawe katunde taata agamba tata Vivian agamba Vivian amanyi Vivian alina kitaawe atali ye ye amanyi nti yekitaawe wa Vivian kyayogera awo kituufu ekyo kyeyayogedde right zonna audio zeyampadde simuddangamu wadde n'ekigambo buli kyayogera awo ekitwale nga kyekituufu buli kyayogera kiki kuba oyo mukulu munnange ffe tumanyi bwe twagalaani sina kyengenda kwegaana nadduka mu nju nava mu Stella zone ninja mu Church zone nifuna akazigo akalala kali nenkamulekamu n'ebintu nobitwala byonna twalina bintu byonna twalina kitanda ekitanda kyo saayagala kimulekera because that's my first bed saagimuwa nali musajja wattu naye engeri gyali yampisaamu n'enkyo gye yali ankyojjaamu ngeri gyali anyooma nga ye asobola okutambula ebiseera ebyo bannange munansonyiwa nali siyona bbiya naye nga yanywera ki bbiya yanywerako bbiya ku kigali kabala bakaita na kigali kusire nga bamumanyi nnyo nga yasobola nanya bbiya paka ssaawa 5 ez'ekiro nga nze ne kawala kange ebirala byonna bituufu kituufu namulekayo buki kazigo kati yagamba mbuwa kivuddeyo kati nga ye taliiwo natuludde Vivi ng'alinga mulekwa atalina bazadde be nze wendi sayidi ya mama we webali ekiraba sobolaba navudde nange ennyambeko sina kyenjagala ninavudde nzi konfaminga ti Vivi alina ddadi we omusajja bw'atyo ayongerako n'agamba omukulu ono Jingo Eddie atali Jingo Nyugunyi waffe kubanga lwakuba enjogera yemu nti omukazi yali yagaba omwana mu basajja ab'enjawulo okiwulira so kati yandibadde yeesookinga bulungi n'amanya nti taata w'omwana ye yeye amavivi alina byamanyi bye yatuukako ebizibu nga agabye Vivi abantu abataddeko erinnya lyabwe eddala okuva ku Vivi ani bateekako eddala gye yamugaba amanye ebyaliwo ng'oli omuvubuka afudde ekyo akimanyi bulungi nze saavuddeyo nnyo ku TV kwagala nnyo kyamaanyi mavivi kyaba konfaminga agambe bugambi kuba kati bwe byatuuse bwe bali gye yagaba Vivi beekengedde waliyo omuntu alina ebifaananyi nga Vivi alinayo kuva buto kanabo wadde bwe bamutwala ku nnyonyi gyali mu kukola nga madamu weyaŋŋamba eyita senga wa Vivi ti onoloozi fitwangala n'okukola jjukira nze zikali n'amutwalawa olwaba nebuwalabu simeyo baluyizi nga mutugendayo right kati Vivi ekyalina okukonfaminga tugenda kutegeera amazima weerimu eri famire weeri mu famire teriiza tasobola kikyuka ekyenjagala twali bikuli musiru nnyo omuntu nawaba yajja nga alina oluto lwa wiiki kaabe ggwe presenta mbuuzo oyinza okuba tewategeera n'omwezi saayina kukimanya naye nze kyemmanyi nti Vivi nawe ne maama naafuna oluto n'azaala Vivi nga nze mbeera naye naye mu ddwaliro saagenda nga omanyi ngeri ekivubukavubuka ekyavubuka tolisitedde bulungi nga bano baana benzadde kati nti bano benzadde kati mmanyi baamuzaalirawa mu ddwaliro ki nakasula ssente meka lunaku ki sawa ki okitegeera naye waliwo abaana benazaala kuli Vivi kuliko amuddako wasinia ngattu kuliko n'amuddako wa P6 abo sibitegeera bulungi abala basatu naye bano abalala basatu bitegeera bulungi kwanna 6 bali azo sibitegeera bulungi nali nambizanyiramu sibanyu respect kati byavia nawo tubitegeera biveeko ebyokuzaalibwa kwa Vivi yali azanyazanya kitegeeza omwana